ye Yesu olwazi olwase oyo gwe neekutenywedde waliwo olw'embangwa anyimusa anyweza Yesu yennanga empya erimu obuwanguzi obusukulume Sitani bwalumba amakago Sitani bwalumba ekkanisa sirimu bwalumba omusaayi sebije binumbye wange nayo lwazi nandibadde nafanadda nayo lwazi binje bikubye ekkanisa nayo lwazi ndikulwazi nakwata sita kati nawe kwata tota kwata kubalwazi butere kutukamira kuchenda munana akatonyeza musanvu era nga tuli mu programu ya Femme Nanzi muwanguzi yetawanika kwano jafa balungi lero tuli ne mwami Lutalo mwami nga bwagambye bobeerako ekikolimo eky'obutawasa musajja gw'osobola okubeera eyo ng'oyogereza balala nga bakutwalako waliwo ekyawandiikibwa kiri mu kyamateeka 28:30 kyatuukirira ku mwami Lutalo ekyalinga onooyogereza ng'omukazi n'omulala anaasulanga naye onoozimbanga ennyumba so toobeere ng'omwo onoosimbanga olusuku lw'emizabbiibu so toolyenga ku bibala byalwo omanyi nti abantu bangi mwami Lutalo bali mu mbeera bwetyo nnyo era nze naalikubiriza abantu bonna abaami abalenzi bajje mu kifo kino beeyongere okusomesebwa okuyigiriza n'okumanya ebintu ebyebuzibwa kubanga bannange lwansonga nti nno bazadde baffe ebintu bino tebabitugamba yadde n'omunno ogumu bo basirika busirisi ne bakweka guguntu gukunyiga bunyizi tomanyi gye gwava akati bannange n'otoba n'oyagala okuvaayo tovaayo bw'oyagala ositulayo omutwe nga kikola kikuba tudde wali wetubadde wali okiwulidde kati n'olwekyo abwe nkugambye nti no bwe twatuuka ekirooto kijja baŋŋambye nti abantu basatu bateesezza okufumbiza mukazi wo omusajja omulala nentegeera nemanya kubanga bosi imu yaabwe ndowooza kubanga olw'ensonga negundi n'ebigambo bye nawulirako bakola ekintu kino nga batya bukedde agataliiko nfuufu mu biseera ebyo gaali mangi okulemesa omukazi nga bagamba nti nemaka baleme kugamba nti maka gwa gundi omuwala babadde bagenda mwanjula n'atakoleki kati abo bo ne bakikola bwe batyo bakikole ki bajjewo okuswala okwo naye ngeno tebamumpadde naye mu byonna mmala okukitegeera nsabye njago ku butonga siva mu maaso ga Mukama siva mu maaso ga Mukama nsaba amampadde omulimu ntandise okukola ntandise okufuna ssente mu myezi 9 mpulira essimu yange evuga nga ndi mu ofiisi nga omuntu aŋŋamba nti gwe Lutalo nti ye nimubuuza nti gwani nti nze maama wa mukyalawo nti mukyala wangaani nti gwe yakwanjula emukono nimubuuza emyezi 9 gyonna mwali luddawa abantu benagamba ogwokuna yembaga guno kati gw'omwenda mwe munkubira essimu maama we ng'alyoka ngamba bannange tusonyiire ddala era ffe twali tetumanyi nti oba Mukama Katonda yakugamba tusaasire obusibe bwe bukuvaako bannange bakwegayirira nangamba nti no bannaye tukusaba ojje omanya tusobole okukulaba tujje tusobole okukulaba nimbagamba nti no munange
nze gumulaba ebiseera byange byonna nimbeera ku church mu maaso ga Mukama naye ate era n'okubalaba sigenda kubalaba nga abakadde b'ekkanisa tebaliiwo akati n'agamba tugenda kubasanga wa konze nimbagamba nti nno nti mujje amakana go gali malokole kokkani omukyala maama w'omuwala mulokole nawona ennaku zino kajjawo kati mba ndi awo nga maze bagamba nti bakadde b'ekkanisa nga nkubira abakadde b'ekkanisa eyaffe ey'ennateete ewa musumba jamaada nga mbagamba omuzeeyi omumanya ali abitera okubeera awo avuga akagaali owa galubindi nga mugambako nga ayita n'omulala nga tutuula nga batuuka nga batuula mu miitingi munaye nga bamugamba nti mutabani waffe tumumanyi talina buzibu bwonna naye tetugenda kumukkiriza kufumbirwa muwalaawo kubanga yamala okwanjula mutabani waffe n'amala emyezi 9 talabikanga kati abadde luddawa yali yadduka tetumanyi gy'abadde ali oba abadde mu bufumbo nga adduseyo buddusi n'oyagala omukomyewo n'abagamba bannange omwana tabadde mu bufumbo abadde nange abadde gyali nga tali mu bufumbo naye tusaba kutusonyiwa omwana bamuleeta maama ajja n'omwana kakati ye mu nzija ye mu kumuleeta kwe yali azzi mbwamundekere amundekere nga teriiwo ate tetukikola ekyo okiwuli ate nga tetukikola ki tetukikola kakati ebyo byonna naliwo kugamba gundi eri gye bantuusaako ekintu kiri kye bantuusaako kiri ekiswalo kiri nawulira ne laavu gye nali njagalamu omukyalo oli yali ekoze eki yali ekendedde ng'egenzi nga sikyalina laavu eri kubanga nali nsazeewo nakyo nkikole ki nkiggalewo nkite nga kwegamba nga mpulira nkitadde nakyo kankite naye mu byonna nagenda ne bamugamba nti kaakati omanyi muwalawo enkya bagenda ku musaayi badda ku musaayi kubanga tubadde tetumanyi ne mutabani waffe abadde tamanyi gy'abadde ali muwalawo enkya bagenda ku musaayi n'agamba nti bagende era nze sirina buzibu bagende era ne tugenda ku musaayi ne batukebera amazima nga musaayi gyonna miramu ne tutandika embaga okusetinga embaga ne tugikolako olwono esente ndi mu kukola banaye Mukama n'akola embaga Mukama nga tannakola mbaga kubanga akalulumpuliro kakubira Yesu mu kusumulwa kuno kuwasumululwa abantu bano balyoke bakubira essimu ekintu kino eky'obusibe naddala emyoyo egyo egikozesa abasajja abamu batera balowooza bakyala bokka naye gikozesa abasajja ekintu kino byagendanga okufa byeyolekanga mu bulamu bwo ng'ebintu binaatera okufa ebintu bino nga binaatera okubaawo waliwo ekikazi ekyajjanga nekyegatta nange ate nga kijjira mu foomu ey'omukyala yennyini gwengenda okukola ki gwengenda okuwasa oluusi nga kijjira ne mu mwannyinaze oluusi nga kijja mu ngeri zonna kiba gikola ekiba kyagadde kubanga mu ssaawa eyo kiba kijja buli kaseera amaanyi gaakyo nnyo kisobole okutta ekintu kiri naye nze amagezi ge nasala saaleka kubeera mu maaso ga Mukama buli lwobeera mu maaso ga Mukama kuba okikuweereza kikuweereza obwekanga okimezze kubanga Yesu abeera wamu naawe aga Katonda mugula abakwegasseeko kitegeeza kino kyali kyakika ekijjira mu famire mu bafamire members ekyo embaga yali tebeeranga yeewammwe
ewaffe bawasa bino ebyowasa n'omusango ebino noleeta waka natandika obufumbo kawundo kakubidirisa ate biri embaga abakulu baali bagattibwa mweri mu ddiini n'ekino nekigaana abaana era kati basinga abamu si bafumbo. muwuliriza alina okumanya ekintu kino ekikawula ekikulumba wekawula bakikuloze bulozi ekyo kyo kya family kyakika n'omanya wokikawula kigwokuba wakika bwaddogo owekikajjira mu bafamily mweyajjiranga bwe bati nekintawanya ne Katonda olunaku lwe yakiwangula amazima genyini embaga yabaawo kyalabikako ko ne munsi eyo omwoyo nga Mukama akikuwangulira oba walaba bulabi ebintu nalaba bulabi ebintu nga bikola ki bitandika okukyuka nga bikyuka segambye nze mu mbaga yange natuuka mu mazima gennyini nalaba bannange Katonda senatuuka ne bannangira ne mu kifo kino ne bannanga mu biseera ebyo nali ndi awo ku mulimu ne bannanga abantu ne bampa ssente nensula ne mu woteeri nze Lutalo wa Bwenzi bagiyita batya Yohane Munu ewaffe kitabanga nayo mu busuuka obwo okamala obumazi naye sitaani takola kitakoowa new devil tuba tumaze embaga ate mu biseera ebyo omukyala n'aba nga yafuna olubuto ne lukola ki olwasooka olubuto ne luvaamu lyandibadde essanyu ly'akaana olwo bali ababiri wali wabaleeta mu bufumbo ababiri olwo ababiri bano nali omu namuwa waliwo omuweereza omu gwe nali namuwa kakati era kyovula babannaye Mukama yeebale bannange ekifo kino bannange Mukama lwakuba nti ekintu kino kuwa obujulizi era bannaye Mukama atusaasire naye Mukama ekifo kino kyeyatukolera kifo ky'amaanyi nnyo ate era twebaza n'abaweereza b'omutundu bannange nze nebaza essaawa zino nebaza omuweereza gwe bayita mulungi oyo waliwo bannange abalokole b'obeera nabo n'abakkiriza ba Mukama naye mbadde n'omukyala gwe bayita mulungi azaamu amaanyi abadde n'omwana wange bannange njogera ekindi ekiki naye abadde n'omwana ebbanga eri lyonna omwana namumuwa bwe baali bansuulira omukyala oyo abadde n'omwana omukyala amulabiridde omukyala abadde naye paka nakaakano bali ababiri naye oli omulala ali wannyina naye nze nagamba nti nno sigenda kuleka baana bange eri nga wadde nga ndi mu kukola nga sijja baleka nti nno siwaayo buyambi mwana asoma ali Kyengera ku Summit College kati ali mu S1 ku taamu eno yayitira mu first grade okiwulira abaana mbawa school fees abaana Katonda mbakolera Katonda kyabansobozesezza naye nga saagala kyenasooka okuyiga ate ne musomatomu yakituyigiza kyenasooka okuyiga nti abaana bali betwazaala eri tetulina okukola ki kubalekerera amazima gennyini abaana era abaami nga wazaala abaana ebweru abaana abo we bakaaba amaziga amazima gennyini emikisa gyo gyesiba amazima gennyini naye omwana wadde nga fuba nnyo okulaba ng'omukola ki ng'omuyamba era ng'omulabirira ng'omwana ow'omukyala gwe wawasa ow'empeta bw'olina okumulabirira era nze ekiseera bwe kituuka omwana nga addayo ku ssomero muyita ne mugamba kati ssaawa yakugenda kugula requirements olunaku olutegedde lwe bakugamba okuddirayo
oba Sande ku Sande oyina okubeera kuki ku ssomero Mande obeere mu class okitegeera gwe okoma mu P6 nze nakoma mu P6 okiwulire nakoma mu P6 naye abaana bange njagadde ono aliwe wa mulungi ate ye namuteeka mu byemikono aliko enateete eri asoma bya mukono awuzizza emyaka kati aziweze emyaka 10 omwaka guno bugugwako aweze emyaka 18 ogujja naye nga mu myaka 18 ogwo njagala nkubulire talabanga ku nnyina amuzaala lumu namukwata nemugamba nagamba senga wa maama we nemugamba twala omwana ono mulage maama we amulabeko kubanga kijja kubeera kibi maama we omwana ono butalaba maama we kyogamba ekyali kikukutte kyali kyagala kufuulanga bakusuulira busuulizi kakati awo omwana n'agenda naye njagala nkubulire ebbanga lyamalayo lya mwezi yavayo nga talabye nnyina n'akomawo naguno gwaka amanyiiza omuntu ogwo kuleka ne mulungi taata naye mu byonna nebaza Katonda nti abaana bwe bali balamu abaana bakuze abaana Mukama abalabiridde ana mmono n'ogiyingira abaana twebaza Katonda ana mmono n'ogiyingira ana mmono n'ingiyingira laavu yakomawo etya laavu kuddamu okwagala omuntu kisa kya Katonda kisa kya Katonda naye nga mu byonna Mukama mwebaza kubanga twawa Mukama yaba emikono gy'abaawo byonna ne bibaawo abaana kati tuli mu babiri tulina abaana babiri waliwo naye mwennyini yeye nnyini yalina obusibe obubwe ng'omukyala kubanga waliwo ekiseera emizimu bwe gyamukuba n'agwa eddalu yagwa eddalu nzimba ku mulimu wano hanga tuzadde omwana owokubiri tuba tuli mba ndi ku mulimu bankubira wano ku reception esimu nti mukyala wagudde eddalu ali ku njigiri akati omukyala ninzija ngenda omusanga amazima ddala ng'ali ku njigiri ayugira biribiri naye nenyimirira Mukama kubanga Mukama namugamba nti Mukama gyonzijje tewabadde kumpi wabadde wala ate byozza okola mbitegedde mbirabye mwami Lutalo obadde musajja mulungi oyo tubuulidde omutima tewafuna kuba ezo si baakafaya zakawuula kiteekeddwa okubanga zaali baakafaya zakawuula zikulemese waaki omukyala agweddalu ate bwe zisanga n'omukyala nga munafu asiga bulubani kugambye zimukola kiri kizaagala kubanga nze njagala nkutegeeze omukyala wange twatuuka ekyo kyagenda okubaawo Mukama Katonda yatuyamba netufuna nga bwe ngambye nti nina omulimu nkola nanfunye ssente netukola wadde twayita mu buzibu obutagambika naye kubanga waliwo n'owooluganda mu biseera byaffe eby'embaga yagenda n'atugamba nti nno tyomanyi mbawadde ennyumba ey'okusulamu bwe twagiyingira nantwalayo nenjiraba bwe twagiyingira naŋŋamba netumalamu akabanga najja bwakeera ku makya naŋŋamba nti ennyumba yange mugivaamu ddi kyokka ŋŋamba siina kufuna yadde 10 yadde nomulundi n'ogumu akati netujja wano netusaba Mukama nanyamba nampa ssente nimpangisa ennyumba naye mu biseera bino ebiseera ebyo byonna mu kaseera ako omukyala nga amaze okugwa eddalu tuli wano tusabye Mukama ate amusumuludde era amusumuludde bulungi awonye kyala alabika alina obujulizi tuzeeyo bwe tuddayo Mukama aleese ssente kati saawa zino Mukama mwebaza kubanga ndi mu kuzimba anzimbidde ennyumba ya bisenge 6 amazima gennyini anzimbidde ennyumba ya bisenge 6 mwami Lutalo
nze kennyini gwolaba nange neetya nange nzirawo neetya neŋŋamba nti ennyumba yange ddala naye ngaate yange amazima gennyini naye nga kivudde obutalekaayo kunoonya mukama obutalekaayo kunoonya mukama nemumulemerako era juzi yagenda n'amala ne juzi era yagenda n'amala omwaka mulamba nga tajja wano era ngenda okumulaba nga atandise okukola ki okutandika biri ebyaliwo ngera kitandise Katonda nga bwe yalongoosa ekintu kati ate ye ate n'akizanyiramu kati saawa zino olwa kyovalaba nze nva ku mulimu kati saawa zino gyondabirako nvudde ku mulimu nakoze kiro buli lwondaba wano mu kanisa wano kwesana mba nakoze kiro bwondaba ekiro mba ndi kuki ku misana era nze saawa nze nkuba esimu niŋŋamba gundi twala kino na kino waka nze ninzira wano mu maaso ga Mukama kubanga buli bwe naawa stand gap manya akoze eki ankubye nze namutegeera ekyo kyenategeera siddaawo kola ki era nessaala y'okulwa okuneeno bannange yamusumba bya Mukama maama nnyabo eyo tekusubwa era ne bwe kibanga ne mu office mala ku handing over bulungi nnyo nnyo nenziruka mangu ago gwe gyova omanyiyo amazima gennyini kubanga ekikolo kasita omanya ekikolo nti ekikolo kiri bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti awo lwana kasita omala ekikolo engalo n'akalulu mukwano amina bannayenganjagala nnyo ennaku zino ndoza wiiki eno abaami bajje batuuka omukisa ogw'amakulima amazima nga mulina obujulizi naye neebaza Katonda twebaza Katonda kubanga Mukama Yesu gyali bannange Yesu gyali bw'olemerako era bannange ekubiriza buli muntu yenna asobole okukola okulaba ng'ajja mu kifo kino ayige buli kimu kale wano oyinza okubanga wakasooka okujja n'otabitegeera naye ebintu Katonda bwakuyamba n'obitegeera byaddala ekyo nekyo weekiri byaddala olinajja omulundi gumu najja mundu nagamba biki sibitegeere kubanga nange era bwe namala ebbanga nga sibitegeere naye bwe nabitegeera ebintu byali byaddala olutalo nategeera kiki kyenkuba kinne kyennwanyisa Sumba Sala yatiranga otugamba buli omutegeera background yo gy'ovudde wakulu mazima gennyini ate abamu essaawa zino ebyoto gy'ovadde wakuba babizza bujja bo tebakoowa ffe kabalokole ffe tukoowa naye bo ebyabagobanga saddaaka bakuzikomyawo bujja abawangayo embuzi baleeta nti olaba kati batuuka ne ku ddala ne bawayo omuntu mulokole nga gwewebasi bwebasi kyokka olowooza Mukama takola naye olowooza Yesu yagamba nti musabenga temukoowanga yali talina yagenda okwogera ekigambo ekyo nga tamanyi makulu gaakyo kiki kyakugamba omanyi abaana ba Isirayiri bagenda ne balaba ennaku naye lwe basalawo okunoonya Katonda n'abaviirayo ne bagamba batya titukola endagaano ey'okunoonya Katonda ate anoonyenga Mukama oyo attibwenga kubanga mbu balaba ennaku ennyingi etagambika naye kasita baamukwata bwe bati ne bafuna obuwanguzi ne bayingira mu ndagaano kyekyo kyennyini mwana wange muwanguzi waffe engalo n'akalulu abantu bazireese dda amina manyi nayo yawulira
ffe tuba tumanyi nti byabakazi bokka abakazi banoonya obufumbo abakazi be banoonya abasajja ebyammwe birungi ne bwoba ne ssente bw'oba oyagala okulaga okufuna obujulizi bwe kibanga katonda bamuyita ye mukulu w'eggye kitegeeza nti mulwanyi teri kintu kyosobola bwe kiba kati ng'omubisi gw'enjuki tekisoboka enjuki tesobola kugamba nti twala guugwo olye oba ente ng'ogikoma naye ogisiba amagulu lutalo lwennyininyini enjuki temalaga kuwa mubisi wabula kati okuleka kati basisita kyenalaba ekintu kyenalaba mu byonna nga sisita agenda kufumbirigano okukwatagana balwana olutalo n'omwana mulenzi naye nga tebeebwa bbanga liri lyegundi kubanga ayinza okusuulayo bbo mu sitaani era ne mwesanga ng'obufumbo mu butandise n'endagaano y'obwenzi naye ng'okukwatagana ne basaba era kiri musumbato mukyagamba nti anemoon my mini courtship yandibadde yakumanya courtship yandibadde yakumanya kiki ekifuga ew'omukyala kiki ekifuga ewa mwami si muno buchips and chicken eka si nkokulya nkoko sikulya nkoko nsumbato mwasomesa abaami basingo nti courtship sikulya ki wandisinze kumanya kifuga ewammwe omukyalo omanye ekifuga ewammwe omusajja omanye ekifuga ki ewammwe ate kubanga mu bufumbo tekirowooza nti noba omaze okuwangula era sitaani akulumbirayo bwatakulumba kukuba bwavu akulumba butazaala bwatalumba butazaala aleeta divorce ate kubanga abeera asiikuula ebintu kubanga ffe abaami tulina obuntu bwe twekwasa omukyala ayinza okuddaawo nakolayo akantu nga omwana omuto kyeyandibadde akola ki kyandibadde akola kyemuba mugamba nti abakazi balina obwongo nga bw'abaana bato ng'onoolaba akola ekintu oluusi gwe nekikunyiiza nekikugjako waya naye bwe kikusanga ng'onoonya mukama ekintu ekitwala nga kiri simple ndeka mwami Lutalo ngende mu bulango bw'abandi tuyinza obutadde emmere y'omwoyo